Bukedde TV leero 3 mwezi tuli mu Januari mwaka 2020 twakoma okulabaganako 2020 mbaniriza nnyo nate mwaka guno era ngebulendako 11 President agumiza bannayuganda nteri agenda kutabangula mirembe n'amawulire amalala mangi nze kuteesa George Williams ne Mebo Mulungi katulabe ebikulu ebigalimu. Ebikulu mugataliiko nfoofo abiwagiddwa. KDB chalenga tonto kati ali ku mutindo gwa Siona abasuubuzi mutusange kiwatule oba ku 0752 yengeri gye baziyizamu okusasanya kawuka ka siriimu ate ggwe bali ababadde beerimba kubanga babadde balina pulaani. President Museveni alabudde abaagala okutabangula eggwanga mu kiseera ky'okulonda n'abajjukiza sijja kubaganya lino eggwanga nalijja wala. Tewaliwo agenda kutabula era anagezeko yenna agenda kwejusa. Amagezi gampeddemu okuva olunaku lw'eggulo. Kitalo omugole afudde COVID-19 ngebula ssaawa zokka agattibwe mu bufumbo obutukuvu. Ssente wa Sako y'okumbuza agudde mu mwala n'afa mbu poliisi badde mugoba. Badde bakola nga bagenda poliisi n'ebagoba. Kijingo. Abantu bajjumbidde okufuna obukongo obunaabakkiriza okwetaba mu kulonda. Kati bwensubuga. Waawo nawe osinzira okulaba Bukedde TV nkwaniriza nate nawe yakatwegatako kadde kagataliko mufufumbuju tandise ne President Yoweri Kaguta Museveni agumiza bannayuganda nga bwe bataliiwo agenda kutabangula mirembe mu biseera ebyokulonda nenga kuwedde. President abadde mu mboozi ey'akafubo ne munnamawulire waffe. Ng'ebula ennaku 11 zokka twawula abalenzi ku basajja nga bannayuganda beesalirawo ku pulezidenti waabwe n'abaana bakiikirira mu palamenti. Pulezidenti Yoweri Kaguta Tiwabula Museveni awayizaamu n'omusasi waffe n'akumya bannayuganda nti tewali agenda kutabangula mirembe mu biseera ebyokulonda nenga kuwedde. Pulezidenti alambisa ensonga 10 ez'essimba lwaki bannayuganda basanya okumwongera ekisanja omuli ey'okumalayo ebyobufuzi ebisosola mu ddiini n'amawanga nga kino kye kyamuviirako okuzimba eggye ery'amaanyi erisobodde okuleetawo emirembe ejali gitabeerangawo mu myaka ebitaano egiyise. Kyemuze mulaba kubanga NRM ebadde ewangulira waggulu pasenti 7 pasenti 6 ekitandusobose singa twatematema bantu mu mawanga n'amadiini ng'abo bakola 62. Ekyokusatu amajja g'amaanyi. Ekyokuna okuvaamu ebyo ebisatu ly'eddembe. Erwadde wano omulundi ogusoose mu myaka 15. Agamba nti emirembe egyaleetebwa gavumenti y'NRM gye kisobozesezza bamusigansimbi okuyaayaana okujja kuno ekireetedde ebbula ly'emirimu okendeera n'oluvannyuma emisolo egisoloozebwa ne gyeyongera. Ne batuyamba okusooka okumalawo ebbula ly'ebintu eryali wano, ebbula lya sukaali, ly'omunnyo, lya bbiya, soda. Kati mu kifo ky'ebbula ly'ebintu kati tulina ekyengera kya buli kika kya bintu. Ate ne batuyamba ku kigambo ky'emirimu y'abaana. Wadde ekizibu kikyaliwo naye waliwo ekikoleddwako okubanga kati tulina emirimu obukadde 2.3. Ategeeza nti mulimu muvudde n'amakolero agawadde abantu emirimu okugaggawaza Uganda okutuuka okutandika okukola enguudo ku ssente ezaffe nga temuliza abakyerupe. Emisolo, ssente z'emisolo zetufuna ezikola enguudo ezo zemulaba. Ekyomwenda enguudo ezo zemulaba. Wano wasinziddwa okuwabula bonna abadde bateekateeka okutabangula eggwanga nti kajja kubajjuutuka kubanga eggwanga lino alijje wala nga y'ensonga lwaki yawalirizibwa n'okuleeta abasirikale bayambe ku poliisi senga wabeerawoyo yenna ayagala okutabangula eddembe lya bannayuganda. Kati ono omwami Kyagulanyi juzi bwe bagezako okumukwata kubanga yakunganya abantu eruwuuka abantu ne beediima ne balumba bannayuganda banaabwe ne babakuba ne bookya ebintu ne boonona ebintu. Kati awo nawalirizibwa okuleeta amagye agabadde mu ntalo naye ate bali ababadde beerimba kubanga babadde balina pulaani nti bagenda kutabula tekigenda kubaawo.
ekyo kimbakakasa tewaliwo agenda kutabula era anagezako yenna agenda kwejusa. Eri bannayuganda abemulugunya ku bantu abaganyibwa okuba nga bawambibwa, pulezidenti asabye buli omu okuyamba ku bitongole ebikuumaddembe singa wabeerawo ensonga yonna ekwetaagisa nga wano wasinzidde okusaba n'ebitongole ebikuumaddembe okubeera ebyerufu nga bikola emirimu gyabyo. Omuntu bw'aba alina omusango atwalibwe mu kkooti mu bwangu ddala. Omusirikale bw'akuyimiriza yimirira todduka. Bwe bajja awaka bwe bakuyita ojje mu police station ojje bwe mukwatagana n'amagye tewagenda kubawo kabi konna. Bw'oba tomutudde mu kooti muleke addeyo awaka. Oba bw'aba asazeewo okuyamba okukola naawe nabutegeeza ba family nti ono kati asazeewo okunyamba mu mirimu gyendi. Asuubiza nti ebikola ebyokuwamba abantu n'okubuzibwawo tebigenda kuddamu kulabikako. So I don't agree with this okutwala abantu n'osirika. No. Se era ngenda kukimalawo ekyo. Asabye bannayuganda okwesiga ekibiina ky'NRM okutwala eggwanga mu maaso. Agumizza balwanyi banne nti wali agenda kubatiisatiisa era oli wabagezaako okubatiisa bamuwaabire eri abakuumaddembe. Era anaakutiisatiisa muloope nga bebandoopereyo mawokota mbu baali batiisatiisa abantu. Kati zindiseyo abantu okwekenenya. Kati mulonde tunyweze eddembe lyaffe. Olunaku olw'enkya tusubwa emboozi ya Pulezidenti Museveni mu bujjuvu mu lupapula lwaffe olwa Bukedde n'olwa New Vision saako ne mu kabbinkano wano ku Bukedde TV. Moses Kasasa yakusakidde eggulu lino ku lwa Bukedde TV. Ewa webale nnyo munafu. Ate ye abadde ssentebe w'ekifo ekimanyiddwa nga ku mbuzi ku Lwegayaza asangiddwa nga yagudde mu mwala n'afa. Kigambibwa nti ono abadde ne banne babiri nga bava ku mulimu mu kiro, poliisi ne bagoba emisinde nga wano we yagwiridde mu mwala guno. Entiisa ebuutikidde abasuubuzi mu katale k'okumbuzi ku luguudo lw'Egayaza bwe basanze omulambo gw'abadde ssentebe wa SACCO yaabwe Kakaire Frank Jacobo mu mwala. Kigambibwa nti Kakaire ne banne babiri banyuse okuva mu katale ku ssaawa nnya ez'ekiro kyokka bwe baabadde bagenda ne basanga kabangaliza poliisi bbiri ezabadde zitambula nga tezitaddeeko mataala ne baagala okubakwata olwo Frank ne banne kwe kudduka nga abasirikale bwe babagoba. Poliisi ebadde nga battalion namba eyiise wano ku mbuzi. Babadde bakola nga bagenda poliisi n'ebagoba n'agwa mu kinnya kyetuliddeko. Bo banne basigadde badduka. Ababiri bano okusimatuka abasirikale era bwe bukedde ne banyumizaako bannaabwe nga poliisi we yabagobye. Baalindiridde Kakaire nga tatuuka ne balowooza nti poliisi yamukutte olwo ne batandika okumunoonya ku poliisi ezeetoolodde akatale. Naye ekyennaku nti poliisi ya Uganda yamugobye ekiro ate tebaafuddeyo. Wano batemeza ku poliisi etuuse ne bajjayo omulambo era ne gutwalibwa mu ggwanika ly'eddwaliro e Mulago. Kino kikanze ababadde ne Franka ne bazirika era baddusiddwa ku People's Clinic. Embeera eneesanyalaza emirimu mu kitundu kino nga poliisi n'amagye bagezaako okukakanya abantu. Abasuubuzi bategeezezza Bukedde TV nga bwe bali mu kutya olw'emmotoka ez'ekika kya drone ezitalina nnamba nga zikozesebwa bannamagye abawamba abantu mu katale kano. Okwosajjo yali drone nga eri namba list teyaliko kintu kyonna. Ensi gye tutambuliramu tetujjajjegera tulinga simu tuzaalwa abantu bafa bagwawo. Bagamba nti kandibanga kagenderere okutemula Franka. Basabye gavumenti okukyusa mu ngeri gye bakwatamu abantu be bateebereza okuba abamenyi b'amateeka. Okusinziira ku bujulizi bw'abatuuze nti baludde nga basindikira drone nga ziri mu basirikale ate nti nejja ababagwe babadde ku ofiisi eza poliisi pato zasimbye ku ssaawa 2
nezibagoba. Omulambo gw'omugenzi tugulese mu ggwanika e Mulago nga waakuziikibwa e Mayuge. Sulaiman Mutebi ne Stephen Bulega byakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV. Tubasaasidde nnyo bannaffe. Ssaabasumba w'essaza erya Kampala Dr. Cyprian Kizito Lwanga asabye babwanamukulu b'ebigo mu ssaza lino okussaawo enteekateeka ez'enjawulo ezikwata ku by'obulamu n'ezigoba obwavu okukulaakulanya ebisomesa. Abakulisi b'akaddeko k'eziya St. Joseph Janyasa Parish empigi okwetaba mu misa y'okuggulawo ekisomesa kino. Omulimu gw'okukigulawo gukoleddwa Ssaabasumba w'essaza ekkulu erya Kampala Dr. Cyprian Kizito Lwanga mu misa gy'akulembeddemu. Ayambiddwako Vicar General Monsignor Charles Kasibante, Reverend Father Deogracious Chibi Katerega n'abalala. Ssaabasumba asoose kuwa omukisa ekereziya eno yazimbiddwa Paulo Sembatya mu Londanume. Ssaabasumba akubiriza abantu okukolaganira wamu era ng'alagidde babwanamukulu b'ebigo byonna mu ssaza ekkulu ery'e Kampala okutandikawo pulojekiti z'ebyobulamu wamu n'ezo ezigenderamu okukulaakulanya abantu mu bisomesa okubaggya mu bwavu. Kati kira kyenjagaliza buli kisomesa yadde buli parish tubeere nga tugenda okusoma nga wano naye nga tulina ne programs ezikwata ku byobulamu. Katuna ne programs ezikwata ku by'obwavu tulwanyisa tutya obwavu. Asabye abakulembera ekereziya eno ogisumusa omutendera. Waba kuba nnyumba enkya mbadde bafaata mbaleeta. Waba kuba nga olwe basula enkya mbadde mbakola ki mbaleeta naye teriiwo. Londanume yeebaziza Katonda okumusumatusa akabenje k'eryato erya MV Templar. Bwanamukulu w'ekigo kino Reverend Father Davis Kizito Sebunya yeekokodde bannabyabufuzi abanoonya akalulu mu ngeri etali ya mirembe. Kyamu okunoonya akalulu mu violent way. Mbeegayiridde bannabyabufuzi abali wano musabe tubeere n'emirembe. Akalulu kalondebwe mu mirembe. Shamshad Nalujja yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV. Wow, ne Bukedde wonako Ranger yona ndi mutana ina mawulire mangi gotasaanye okusubwa ojja kulaba Museveni ayogedde lwaki aleese ba General mu Kampala awadde ekiragiro ku kukwata abantu okuliwo. Ojja kulaba n'ebikwata ku mugole afudde ng'ebulasa bamugatte ate munne wa Zebra Lodge abamukutte ne Paspiero EP6 ne P7 ebisomesebwa abayizi mu ebiri n'agebyemizannyo katummulemu tudde ate n'agataliiko nfuufu amala. Linda ne mino mugataliiko nfuufu. Ne Intraco Feeds ekirungo ekitabula emmere y'enkoko ofisi zaffe ziri oli Kampala ku Bombay Garden. Omuwala n'atuuka akusomera ennamba ye obeeko w'owandiika naye nga peeni egaanye okuwandiika. Big Crystal peeni empangazi ate ng'erina bw'enaayiika obulungi. Abantu bajjumbidde okufuna obukongo obunaabakkiriza